Ensangi zino oyinza okulowooza nti omusana gulika kugoba mu ggulu enjuba oluvayo ku makya ng'ebbugumu litandikirawo. Okumanya guno gususse ogw'omulamuzi n'ababaka ba palamenti olwaleero mu lutuula lwabwe tebaleme kugwanja eri sipiika wa palamenti Anita Among nga bwe guyitiridde we gulina okukoma. Meteorologists are telling us that temperatures have soared to 40 degrees Celsius and they have told us to brace ourselves for even higher temperatures. Newankubadde guli gutyo bano bagamba nti ate waliwo n'ebitundu by'eggwanga ebisinga okukosebwa ennyo embeera eno nga kati kino kikosezza abantu abawerako ne batuuka n'okuzirika. The most affected areas are especially northern Uganda. Yes, the heat wave is killing some people, as the examples we have had. People are collapsing and so on. Agriculture is being affected. Wabula bano ekizibu bakiteeka ku kwonooneka kw'obutonde bw'ensi era sipiika asabye minisita avunaanyizibwa ku butonde bw'ensi okukola ky'asobola okulaba ng'ekizibu kino kinogerwa eddagala. Our forest cover has been eaten up to 41.6%. That's the forest cover we have lost in the last 10 decades. Indeed, charcoal burning was a problem and is still a problem. For us, what Ugandans want are trees. Is the environment to be conserved? You took it, have it. Mu kwogerako ne Dr. Ezra Nunda Kibirango okuva ku ddwaliro e Mengo agamba ebbugumu kintu ekyetaagisa eri obulamu bw'omuntu wabula nga buli kikula kya muntu kiriko ekipimo kye kyetaaga. Tuyita optimal temperature. Abakyala batera kukolera ku degrees wakati wa degrees 22 ku 25 degrees Celsius, abasajja paka ku degrees 27. N'ebbugumu eri ebweru nalyo lirina okubaako we likoma ku kipimo omuntu ky'alina okufuna. Temperature erinomu ey'omuntu erina kuba wakati mu mubiri munda erina kuba wakati wa 36 wa 37.5 degrees Celsius. Naye ebbugumu ly'ebweru teririna kusukka degrees 27. Kati singa ebbugumu eriva ebweru w'omubiri lisukka, omusawo agamba nti kikosa obulamu bw'omuntu mu ngeri ez'enjawulo ne kituuka n'okuviirako abakyala okuvaamu embuto. Waliwo n'ekirwadde abakyala kye boogerako ekya nabbuguma nti abeera n'ebbugumu lingi olubuto terutuulamu possibility. Omusawo era agamba nti ebbugumu lino liviirako abantu okuggwaamu amazzi. Era temperature bwebeera waggulu omuntu atandika okutuuyana okwo obwoya busituka amazzi ew'ebbugumu lifuluma ng'amazzi. Kakati amazzi ago gafuluma empewo ebeera eyitawo ku bwoya buno obuyimiridde ebeera bagitrappinga akawewo ako akayitawo ne katandika okukuulinga ki omubiri. Omusana guno gususse era guviirako endwadde ezimu okuttuka. Mulimu endwadde omubiri ogwekyusa ne bwerwaki tuyita autoimmune diseases. Abalina psoriasis, eczema, abalina asthma, abalina ebirwadde by'amawuggwe nga pressure. Omusana guzittula. Olw'enfuufu ennyingi ebeerawo mu biseera nga bino, ebitundu by'omubiri ebimu eby'omunda ng'ensigo kyangu okukosebwa. Abalwadde b'ensigo naddala abakola obuyinja mu nsigo ze tuyita kidney stones zeeyongera. Ebbugumu lino era singa lisukka, Dr. Nunda agamba nti n'obwongo bukosebwa ekiviirako omuntu okubwa kamunguluze n'oluusi okuzirika. Amazzi ago bwe gakendeera ennyo obutofaali bubeera dehydrated, obw'obwongo obw'amawuggwe so ebufuuka dehydrated kyekikuwa kamunguluze. Naye ekyokubiri kubbi ekibiyinza okukola nti abamu bafuna kituyita heat stroke. N'amaaso gennyini gakosebwa singa ogatambuliza ebweru mu kasana akeememula. Abantu naddala bannamagoye wamu n'abeeyerusa omusawo agamba nti bali ku bwerende nnyo okukosebwa embeera eno olw'okuba bo tebalina kirungo ekimanyiddwa nga melanin ekiyinza n'okubaviirako okufuna ekirwadde kya kansa. Abandi kwe kufuna namakula mugaba, abamu ne mufuna ne kansa olususu. Kati wano waliko ebintu eby'enjawulo bye balina okukola mu kiseera kino okwewala okufuna obuzibu. Alina okwetangira okubeera mu musana, alina okukozesa sunscreen, alina okuba n'ambuleera n'enkofiira. Wabula naawe atalina buzibu buno okwewala emitawaana egifaananako bwe giti. Omukugu agamba waliwo byolina okukola mu kiseera kino. Mu mbeera eno ate tulina okunywa amazzi nga ki mangi. Ideally omuntu alina kunywa liita 3 z'amazzi. Mu mbeera gye tulimu tulina kati kweyongeza ku liita 5. N'ennyambala mu kiseera kino omusawo agamba nti erina okwegenderezebwa. Engoye ze twambala zirina okuba nga za luwewere zireme